Yes mukashyaka ntolekede kyarwishinga bagamba Oversea Media Productions bebaleshe kano kino mukashyaka mukutandika yaranshi bwashura njaga wekanye nga bagamba basyanyi bagiro kusanya kashema ketolekede tugera kakwashaganya mpana inga kasufunyo kamala nga bagamba sanvi jagena kusanyira ngachiwa game shuli kwanja njaga wekanye wabura chimala pavini agena kusanyira nganako nga bagamba Edisa obe yakagata yenabo mazahala yakawade dakika nga 35 nze tugenda kubanga shukanyumirwa nga bagamba producer obe yakafulumya mbutongole ye Sanvije kasema ketolekede mukashyaka mbakayise nako kasema ketolekede bakayise nako omanyi ko shyaka twawaliwe ebintu ebikolebwa masekati gomukwano nga sibyango oyinza okubeera n'omukyala ng'omukyala talina mbeera yonna gyakuyisaamu mbi naye gwe n'osya n'ogamba nina okukakasa nti mugattako kati gy'omugasseeko mukazi watu olw'essaala z'asaba nayo ne bitakutambulira bulungi tukyagira maaso nakano tuli kwanjula kekati mukasya kano waliwo eggaali yakwasa ekkubo nejjanga esembera mpolampola emabbali gaali mpya okusinziira ku nnamba waliwo ssiba abazze dda waliwo ekikomera njaga wekanye batugambye kasema ketolekede bakayise nako njagala olabe wabula ekyebuzibwa biggwerawa kerodi mukashyaka nagera okuzza amaaso nga teryaggulawo yakwasa ekkubo n'ayisaawo mpolampola ajasoke labe engeri gye kigenda otambulamu era mukashyaka neyakwasa ekkubo musaatu neyeggulira kirabike no gye bazze teri ya sikaali ate nga ndibanga obaosyanga amanyira bya sikaali kubanga asoose n'alinamu akaseera yagenula buwayi bintu tebisambula nga bwada bisuubira era yakwasa ekkubo neyeggulira era mukasyakano bwaki yakwase kukwe kuyitawo mpaka munda njagala olabe tuli kwanjula olina kubanga tosulawa kega kino omukyala gwaleese kira kali amupangisiriza nnyumba kyava mugamba nti mulabigera atandika kubeera wano wajjukira twateesa nyumba gyokuya mulina okubamu kigo etoyi nga kuliko n'ekiwo wabula ate ekisinga okwewusa nakyala ye yandibange bano basireeya bagodiga bintu yesaaga bingi nnyo kamala kyokka ate musaatu bambi kirabika alina omukazi omulala njagala wekanye njagala buli ekiri mu maka gali nga mulimu nekiri buli ki oba jiko oba fuuka kati neekisinga okwewunyisa omukyalo n'omuzibu yagamba Rodi nti buli kimu ekiriwo nkyagala mu nnyumba eno kiba kisigisa nti afuuse kompitita mugambye ssebo buli kimu ekiri mu nnyumba yenene nkyagalamu eno kyokka ati ono mukyala namba 2 sigamba nti oba osanga ye namba emu naye ssebo agambye nti buli kimu ekiri eri nange wano nkyetaagamu kyogamba kyava mugakirabika no gwe tojja kunsobola abantu bali eyo basula bubi balya bubi babeera bubi Rodi abadde amanyi nti kyayiyiza kyekisinga naye omukyala amulase nti oba osanga kyoyiyiza nayo kyenyi tekimala ekyoba omanyi nze sirya sisula gambye ono gwaleese ssebo godiga yamugambirawo nsi ebyokulya obubi n'ebyokusula obubi byo sibitegeera kati madde nkusaba nti bwoba tofuddeeyo wandikoze ekisinga emanyi kyobakola otwale ebintu mu nnyumba osooka ogyetegereze olabe kanye ekisinga okwewunyisa kirako omusajja asinga okwagala yasobola okubanga agonsa omuntu wempolampola era mukasya kano gamba kimu bwe batufuddeeyo tukwateko otwolekere ennyumba gamise bwe batufuddeeyo tukwateko otwolekere ennyumba era mukasya kano bagezaako okulengeza nga bakwateko okubanga boolekera ennyumba ye okusinziira ku mbeera y'ekitundu nakyala si babadde agaanye badde abigobye tagenda gina masa kubanga asiitaana nfuufu
tagenda masa kubanga asitaana buli kimu kati nyumba kirabika nakyagisiima era mukasya kambagezaako kulengesa nga bali mabbali si wabi naye tulina okufuna ekisiko ekirala nga apartment kituufu naye esooka ogumireko mweno sobe okufunira omulimu otandika okukola otujja kukyusa akugambeko ndi njagala okukola nze byonna byogoba ekyokufunira omulimu kyekiveeko iyi naye ati wamanga oyagala okubaamu n'akasente ako ojoge bulungi era bw'ozikola n'ozimpeera zibeera zange iye ekyani ekigamba ani yakiŋamba ekifo omuntu atakola ndabika sula mbeera naye omuntu nga tayagala kukola kati okumanya ono omukazi mubbi ekisinga okuyisa sibo n'okukola atayagala kwegayaga omusajja agenda akole sente akwate bukwasi kuwabe nga azimuleetera ne musaatu yamugamba nti omukazi atasobola akola munaye sijja musobola kyona nsonyiwa kati kyonsebo nakira kyamunyiiza omugamba nti munaye bwe batugenda kukola mba sijja kukusobola kwe nti osaaga eshi nakyasi ebyokukola tabyagala bw'otuukanga mu mbeera n'omuntu bw'ati kiba kitegesa gwe naye omu ku mwe ali mu kifo kikyamu era mukasya kano yakwatikuwo najja yisawo mu nsebe n'asooka kkalira wabula ekimunyiizizza mwami mugamba nti owayogera kutandika okukola tufune obulamu obusufu ekisinga okwewunyisa omusajja abika yasinga okwagala yajja ssebo ne yeetonda n'okwetonda kyewunyisa kumugamba okukola ssebo yeetonda nakyo atayagalira ddala kukola baali wana akasimu kavuga kyagenda maaso n'okugira nagambye alina abakyala babiri mukasya kano nakyamugamba kimugenda kusaba gikwase mukazi w'essimu yali akubye essimu yajja asooka agikwate anki omwagalwa switi kamonde weda nange ndi wano nkumisinga okukamala genda maaso ssebo kasi omukasya kano ekisinga okwewunyisa olaba noono bw'asunula oli agenda masa kubanga ayogerako ne mukyala we naye ssebo nayina engeri gy'asunamu etategerekeka yena anyiize yena awulira obusungu onaagenda maaso n'okwewanyawaanya omukyala nga bw'omanyi abasajja nga bali masekati g'obwenzi asyawo embeera ekuleetera okubeera comfortable njagala wekanye onaawulira afa okusya ku bigambo no yamusaba siboneka video call ninakyala olwokuba ali bisi amugaa atofaayo gwe mumusooliwa kwensi ndi mukamintingi nakyasobola otegeera bbaawe bambe gamba nkimu nti bwekaba kasya ka mirimu genda maaso n'emirimu gyo tewali buzibu wawula alaba noono bwatula kyokka ye yamukaso gikwata naye si bwatula bulala tandika ogenda maaso n'okubanga nojja obawulira nga mutikka katonda wange n'omijana hani mayira mu maaso gange ate buzibu kitomumanyi kyogamba sobola okumpita hani mu maaso ge osobola nziramu nako kiki kikyotamanyi kati lindako oyagala mukyala wange akuba essimu gwe ngambe giteeke mulawudi nzimbadde sibyagisa mulawudi kati oyagala akuba essimu mugambe nti gwe mutujju gwe ndieno ndi muki katonda wange of course nze naye tweyita my love kimanyi katonda wange bw'obanga oli wano mwene ennyumba eyange teri kuddamu kuwulira my love hani
sweet baby nakwayina amateeka aga buli kika era mugamba kimunki kasita oyingira wano ebyokuyisa omuntu mayiravu ngena kusaba bigalewo ng'oli wano bw'obeera wano njogera naye sokosobola esimu aya basi mukwanakwana ng'oli wano simanyi okweta mukazi gijjeeko oba gifuula ebbisi kati n'okumanya abakazi bazibu yamugaana n'okwata essimu ya mukazi we ofukozi oteekeddwa egikwata ate logeza nga notampita bebe kaire mukasiaka nekisiwa okwewunyisa okumanya nakko muzibu yamugamba nti bw'obeerewo nekkubira gikwate ate nze wekubira mpita bebi kyokka ate ye wuwe yagaana ssebo omusajja yina omukwa kwegamba omuyisa bebi ekyo osaaga ssebo olabikiranga meeting ssebo omugambe nti oli muka miitingi olabikiranga kwegamba ontunuulira oli mu miitingi nkwegayiridde fuluma miitingi nkugambye meeting ewedde katonda wange azini ewedde nakusse bwe yalemera ku nsonga namugamba nti miitingi ewedde ngina kusaba kwaki ekkubo miitingi ewedde ate ensente ozirekawo yisawo kati ate ekisiba okwewunyisa akasente akaagala era mugamba nti sente bw'oba tuvudde ngina kusaba zinteerewa bw'oba tolese sente n'okudda todda nakusse bwe yamugamba bw'oba tolese sente n'okudda todda naye abakyala kyandibadde kirungi n'ogesa kutegeera ekifo ky'olimu bw'obeera namba 2 gesaako kimanya nti ni namba 2 tossaawo nnyo obukwakulizo bise ebisinga munno masekati ga laavu bw'ossaawo nnyo obukwakulizo naye munange yeetamwa keka kino tuba tuli wano munaye akwata ekkubo najja waliwo yajja asembera kawolawola balina bwe bamulagiridde akwata ekkubo n'asooka jawulugumya akasimu Bestie, kakati mbadde ntuuseewo okukikomera kyewangambye ekyokubiri naye ate ndabawo ebikomera 2 kati simanyi oba nnyingire mu kiriwa waliwo akati k'ebbeera azze kulaba ku bestiwe naye kwegamba geeti zemusumbuye kirabika yo gyabeera bambi ebya geeti era mukasiakano bambulirewo okuyingira agenda okussa amaaso ng'amulengedde gamashimu we balimu naye kati nno ssebo ono mukwano gwa naku yafunye ennyumba empya kwegamba ene wamwe mulinga abali emuyenga ageesa okujja ssebe wa naku alinga ali emuyenga era mukasiakano naku kativi kaliwo emabbali akwata ekkubo kwe kuyitaho anti owaayi olabika osaaga nakusse bayina ennyumba enyiri okamala era buli kimu ekyesambula bukwako wuliriza njaga wekanye nkoleko nzomira yalina nepyanga nze bino nzine kubifunako nange excuse me tunula tunuzaawo kegasi mukasiakano mukwano gwa naku bambi yekyamusukako okusinja ku kyeyasanga wansi eno ng'alabira ddala obulamu naku bwalimu bwe bulamu obusofu ennyo kamala era ye bw'atasuubira nti oba osanga olunaku lulikya ng'ate yabulina kyokka ate ekisinga okwewunyisa naku eyamu obulamu buno eno kwegamba amudibaga amulabira ddala ng'akyalina amakulu katonda wange kati ekisinga okwewunyisa nakusse bayina omusajja ayitibwa Michael egamba kimuleka naawe ng'okyalira nnyo ebijanjalo omuntu la katonda wange tekeri muli enzikota zammwe badde manyi Michael ebbaawo ya rabbi teeba gamba kimusiba teeba Michael gwe mmanyi kyagala teebereza ngamba omusajja naawe lindako kagera okussa amaaso n'omusajja gwe yayogera ogambye kiwa anti kiwa gwe mmanyi oba kiwa omulala anti kiwa ono gw'otegeera sookoleke
Kati What? Kiki? Kimbeddeko. Kati Jeni bw'anaategeera ebintu bino. Jeni bw'anaamanya kati ekisinga okwewuunyisa mukazi wa Kiwa yali mukwano gw'abano kati onaamugamba nti Jeni bw'anaabimanyisa ekigenda okubaawo. Ya Rabbi gamba kimulindako ono yakyewuunya abaali tasuubira mukwano gwabwe kubanga liisi asobola otuuka ku kino mikwano mizimu nnyo kasa gituuka ku basajja naddala nga bbaawo alinamu kasente totera gyesiga yambuswayi okimanyi nti mu byaddala kyali waffe tuba tumuyiseemu bwobanga ogenze maaso ne bbaawe kwaye nti ekituufu kyekyo kyali waffe tuba tumuyiseemu ngamba ki mubanga owuliranga ki mbadde nsaba nti wandigenze ewa Jeni balosoba kigumira kyogamba nti yandeese kulya kati mukazi watu wagezezaako okwogera ekituufu nakusse bayagala mugoba mu nnyumba nakukegala muzibu nnyo Kamala mugabe nti munaye bwobanga oyogera bya Jeni ojja kgenda oli ewa Jeni wandiyagadde kulya kiboddamu amagezi osaaga nakusse bw'omugenyi abadde amugobye naye nga naku muzibu nnyo Kamala gambye wayinza obwavu nabukoowa kati si balinayo akasajja ke ka Michael era ng'ono abadde amanyi nsi Michael yataddewo ensimbi buli kimu nekisobola okuba nga kibaawo bulungi naye ngaekituufu kiri nti sente si ya Michael sente ya mukwano gwabwe ayitibwa Jeni mukwano gwabwe ayitibwa Jeni ye nannyini musajja ayitibwa Kiwa era mukasya kano nga bw'omanyi kwegamba ensimbi nga weeri buli kimu kibeera bukwakku ebyenkatika byatandika okubanga bituukira mu budde waliwo kasema kegasi omukasya kano sibwe yaleese ebyenkatika mugamba kimugo weesibe ku busajja obutalina makulu mukazi wacu bambi naye gwe gasi kirungi gira maaso kubanga ate olangira olwakuba nti goofunye Rodina baba kyali wano nga Rodi atuuse okussa amaaso nti waayo omwagalwa ogamba agenda okwekkaanya bwaki nina kaaki agenza okutuuka wano nga genze ssebo okutuuka wano nga waliwo sseba aliwo kereya ssebo yasooka n'atunula n'ebyokulya yasooka n'abissa emabbali basandika kwewaanawaana olira obusungu ansi gyebaliko kwegamba alabira ddala amawano gennyini takikiriza yasituka mukazi wattu ansi nabadde manyi oba kyemukakasa kyemwogera lindamuko katono Jeni kyali waffe nnyo Kamala bw'abeera Katonda wange mugambe nti bw'abeera mukwano gwaffe kati tugenda kukola ki badde manyi ensonga twagimaliriza naye tolemera olemedde ku nsonga sikutegeera oyinza otya okukola kino eri mukwano gwaffe mazima ddala wansuubiza nti togera kuddamu kugera ku nyo bya kisiru oyo wano sisaana kubeera bwobanga otusse ku kino nnaku mugambe se bonako bwobanga otusse ku kino wantu sisaana kubeerawo manyi kwega waliwo ekintu mukwano gwo kyakola kati mukasyaka omugagga yawulira nga afa yawulira nga kyabitegeera kino abadde takisuubira naye kati ku nsi ya Katonda oyimba naawe kati bwagamba Jeni bwagamba Jeni tasobola bwowuliriza gambye tasobola twakyogeddeko lwaki tonkubidde essimu lwaki tonkubidde essimu n'oŋŋamba nti kereya waali lwaki tonkubidde essimu talina kyasobola kukola naye nalekerawo okumpogganira ate ennaku kale sorry naku bwogenda mu maaso n'okubanga ogiraagira seba alina akyusa tooni ate nga kirabika ono tayagala kunyiiza nnaku agenda mugamba naye nga kyekyalo ono sebo kirabika tayagala kunyiiza nnaku naku yamugamba munaye kati ekisinga okweyisa nnaku muzibu naku yamugamba ekikukola kyangu nnyo Kamala oli bw'aba yeekyanga naye mukwani
obosegeera naye mukwani wanga bwabanga agiragira bwakyo ekikula kiba kyangu nnyo naye muyisemu eggaali bwe muyisaamu eggaali kijja twanguyira obosegeera nakusse bwe yamugamba nsinekere ya mukwani kwaye nako omusajja kira kasalina kyamwetaaza kuba si butoyinza agamba musajja gweyagala nti ate kwana mukwano gwange keka kino nakuse ye nakwagamba nti bw'omukwana taginasobola kugenda kugamba Jeni nti nange bankwanye oba okitegera gwe yiwayo buyi mubiri ye nakwata Rafiya tayagala kumanya ebyo yamugamba ekyokola kyangu nnyo Kamala oli bw'abanga atandise okwefuula ekirala muyisemu eggaali naye mukwani tulabe kale wanakwata ekkubo agende naye yeerope tajja kusobola kweropa ekyaffe ssebo tujja kubeera safe gwe nakumulaba edduka bw'agambe nti oli bw'aba awulira nga ayagala kulopa naye mukwani ajja kusirika tajja sobola kwogera kintu kyonna tukyagira maaso nakano njaga weekanye tukyagira maaso nakayitibwa nako nagambye kava mu Overseas Media Productions wamu ne Sun Video Watch tukyakatambuliza ddala kopi zo tozizanyirako muganda wange zirabe bulabi ozesonyiwe keka kino kekana akasajja kannaku akayitibwa ka Michael kasajja kenya akagala Kamala era omugagga wataba wakikuuna akaliisa ne bali ensimbi ng'ogasseko n'ebitumbuwa mugagga si bw'aba taliwo nakwakwasa ekkubo ne bali ensimbi ng'ogasseko n'ebitumbuwa ne banyumirwa obulamu ye ng'ogasseko ne Michael manyi omukwano guno munaye mukwano tebagugula omuntu ne bw'omuwa ensimbi ez'enkana zitya naye nga y'omutima gwolina gwe gusanyusa nga y'omutima gwolina gwe gusanyusa munnange ne bw'okola otya ne bw'okola otya keka kino manyi bagamba nti ewaba ekirungi n'ekibi ate we kijja ku mbaga tekula musiiwuufu ne mugasi akalunaku ng'agenda maaso n'omunne naku nga bakyatambuza omukwano omugagga yakwata ekkubo n'ajja n'asooka akonkona kasente weekali olubuto olulalinga yamira simbi alinga ssebe yalya nsangi era mugasi akano ngenogira bwasinga nakuwa ekisinga okunyisa ayitira mu ddirisa gulawo njaga kunaabako mukama wange n'okuboggola oboggola ayagala nkugulire ng'olina obusungu kiki otegeeza omuntu olina sooka omukubiranga essimu n'amanya nti ojja nakutontabula wano si wange naye ng'omaze kukuba ssimu ye ate ndaba tolina nakyokutte nakwani eyo TV era kino naku nga bakyagenda mu maaso naye bonna balooza sitegeera waliwo akyeyakolola otegeera kati ndako kyoganze manyi abantu abali jjukira nakomonde eyo alinayo omuntu naye munnange musaati yagala Katonda wange gulawo oluggi naleko binagendaga nakusse bakalambidde mugamba nomugasibo nsi gulaba ndi bwe tesisobola kuggulira waliwo nanfuusi ekirala akololo Kamala nakusse bwe naye gwe nakumulaba edduka kibanga agamba nsi musajja wosooka n'omugamba nti ndi bute naye gwe nakumulaba edduka mugamba kimugenda kusaba dda gy'ova naye kirabika aliyokko ku biyigo naabirako eyo nekirala osookanga kuba ssimu ojja kunsanga nga ndi bwereere twala eri gwe nakumulaba edduka era mugasi akanasyawo oluggi nanti ngina kusaba weeyongereyo sijja kuggulira kyonansonyiwa mugagga yasiga asabitegedde nyumba yagipangisa naye naku yagaana okuggula oluggi era mu kaseera kano mugagga alina okwatikuba asobole okweyongerayo munnange nakwaganye naku y'oluggi aganye odduggula laba noona abadde akola Kamala alinga asamanyi naku ye kati gwe kyekibadde okukikoleza ng'omugagga omuwulidde waali nandikikoledde ki kolaba kuziyiza
Owedda nga tokola nga taliyo. Wadde sinayagala kukolona. Gwe sagala kunsiruwaza. Kati bwangoba. Tugenda kuliba obutayagala bukola. Ha? Bino mbikoye. Obikoye, fuluma ogende. Fuluma ogende ate obogambye obikoye. Fuluma. Oli munnaku tolina kyolina. Esh. Nkuyamba okubeeza wa. Awona abaakubye ennyo. Atuwa ssente. Okitegera? Njagala oteeka amagezi mwaka akatweko. Ya? Oli ye mugagga, gwe mwavu. Ki ekikunvumyanga ng'omwana omuto? Bw'ojja nti olina amakulu agasingako awo. Nekesiruwaza owedda tokola tuli wantu kuva ku makya naye olubadde mulya olwala olukonvuba Nako sebo ya Necha tusobola. nakuna inawe ensonga era mukasya kano gama simwina kusawa tonkwatako nako sebo yakalambira. I'm sorry. tonkwatako owamu bwabaki ate olwanaja nogeza obutika gagatama Kene ekisinga okuyisa nako simwetegefu fulumya boyfriend. nesiruwaza nnyo Nebino bigenda komadi. Musatu mukazi wa mwagala okamala. ezi Naye ekituufu kiri nti esente ye ne sente tebakwatagana. Waliwo ngeri ndala ng'oggyeko okubeera mu bulamu weebuti. bw'osirika weekosa Aya. Tusyagira maaso na kano. Lodi yasooka n'asiikira ne yeebuusa kyazzaako. Yasooka n'asiriikirira. Anyway, kiki njayi engeri gy'ekitereeza ekyo. Kirabika agenda kufuna omulimu kati we bituuse. Ngambye si bwe kijja kuggwa. Sorry. Kakati ani? Siina muno nazinzizaayo. Eesh. Akaali baakendo. Siina azinzizaayo. Kirabika nze ngenda bbeerera wano atoloosa alina ezimuzzaayo. yakuba kumakya Amasimu nsirinda buke. okay fine I love Kasajja kaakagaani wankubadde ensimbi tewali. tuddamu kola bisaagala Aya baasi. Stimbadde. Kawakabi kagumya mugongo. okay ale tulekere Era ssebo nnaku basobola okuba nga beesootinga ye ng'ogasseko ne munne. Kasya kano y'omugagga yakimanya nti kati wano bituuse ninakwata bukwasi kubo nsobola okuba nga neeyongerayo. Kirabika ensonga si omuhabati nnaku si mwetegefu ziggussa ng'omugagga bw'ayagala tuuka n'awulira ng'afa naye nga tewali kyakkola. Mugagga awulira obusungu naye nnaku seba ensonga agamba nedda. Nnaku bisi ebisinga kyovula bw'osanga abantu mu kkubo olina akubira eŋŋombe munaye buukayo mangu ojja ssanga oli ng'alina ebizibu bye motoka agisimbula ng'etasimbula kubanga alowooza nnaku agaanye okuggulawo ennyumba. Oli aba ayita mu kkubo n'akusanga ng'ofaanana nnaku ate nga nnaku yamutuusizza ku kintu ekigenda mu maaso. Olaba bwakucomerera obwereere kiga kino obudde bwetoolola. Musaati yakwata ekkubo n'akomawo. Nga bw'omanyi munaye ebintu by'omukwano bibira bizibu. Toyinza mmala gasibulabo kino ogamba nti nkitadde sijja kudda. Era mu kasya kano nnaku baamussanga wano. Yaliwo si mu katebe ng'atudde. Era mu kasya kano nga wayi badde kafirimu kayi nga ngina maaso n'okuba nga ndaba. Bambuusa wayi nkuleeteeyo kasi kwenti ojja kumpa kutozi wa tofuddeeyo. Mugagga omuntu we siba amwagane nga tamanyi bambi akuuma lubugo. Lubaale baamutwala. Lubugo dwala luli bubi okulukuuma alukuuma n'amaanyi naye ssebo lubaale atoloosa mulimu wadde.
ye Naddungu temukyali wadde ayiga yasigasyamu mbogo zokka. Kekasi Mukashyaka nekisinga okwewuunyisa Musaatu agamba nti abadde afa naye ng'alinda kimu kutuuka wa muntu atlisi. Naye ebiseera ebisinga bw'obanga omuntu tomwagala kibabesa bambi n'omugamba n'olema mumalira budde. Kubanga ekituufu kiri nti n'omukyalo w'ewaka basobola okufuna okyankalana ng'amanyi nti ye naawe mujja genda maaso era obulamu mujja sobola obutambuza kyokka ng'ate naawe munange obalabirala. Lwakuba ate n'abasajja tulina ekizibu nti tetukkiriza omuntu ne wabanga agambye nti munaye sikwagala osigala ogamba nedda munange nze manyi ojja kunjagala gye bujja naye ng'ekituufu omuntu oyo takwagala. Olina akuwulira ekituufu naye n'osigala ng'ogamba nti nedda ekyo ky'oŋŋamba si kyo ekituufu. Nze ekituufu kye mmanyi nti ojja kunjagala kanjira nemiralemerako. Kati awo ebiseera ebisinga munaye embeera egenda neetayiza omuntu n'agaa yo wayi gundi aneesibiddeko ebbanga lwaki sigenda nempumulirako ewuwa enkuba. Kyovula munaye abasinga bawumula nkuba tomanya kikigenda mu maaso. Nakuba ayogera kasente mugagana mga akasente tofaayo buli kimu kigenda tereera gamba jankulereko munnange ng'olina kyowaddeyo laavu ebaawo bw'oba tolina kyoleese ne laavu tewaba. Olodi bamukubiranga amasimu awo esa kimu basooke balindemu obudde si bwakkola. Budde abagambye si balindemu obudde si bwakkola. Obudde kirabika bwakulowooza ku nnaku si bwakubanga ate atandika okukola. Mugamba kimu jangu munaye jangu wano ebyemirimu ngenda kusaba sooka obireke jangu tusooke tuwummuliremuko wano. Kati Mukashyaka Omugaga abadde amaze ebbanga nga takiika mbuga. Kali agamba nti owaayi njagala sooka syaggulamuko. Oli mu nsonga zammwe kiweze ekikyala. Kati ekiwetera okulowooza nti ndifanye kekati nekisinga okwewuunyisa nnaku jjukira ennaku zino abadde asula n'omuntu Omugaga agamba nti waayi nkulindidde kawiiki kalamba nga ndaba tokutula. Kati bbanga lyekyolodde ennaku ziizo 6-7 ndowooza nti oba osanga wateredde kwe kujja nange nsooke ndabe waawe nnyinza okubanga nkwatira mu batufuddeeyo. Olindako nakwe yambusoloosa omuntu amala mu bbanga kikoye naku 3 ku 4. Kisooka nze nakubira olwokubiri. Kenaku yeekwasa alina lwe yabiipinga omukulu n'atakuba. Kati se bwe yakyemu yalwadde kyewuunyisa. Ebintu by'ensonga bino tobitegeera. Ntosobola okugenda mu nsonga ezo emirundi nga 8 omwezi. Katonda wange. Ekyo ky'owulidde. Ya Rabbi. Nakusse bagambye nti omuntu asobola okulwala emirundi 8 mu mwezi. Kyewuunyisa. Maama nnyabo. Wali emirundi 8 mu mwezi gumu. Ye mukazi wange nga yeekwatibwali. Ate bansuubiza oyogera ngo mukazi w'omuntu akuli mu kifuba. Ya Rabbi. Nina kukakubuuza. Omuntu ondabira ddala ng'omuntu atalinamu magezi. Ondabira ddala ng'omuntu atategeera. Oba totegeera kyenkugambye kyekyo. Nakusse bwe saagala kumanya. Mugamba kimu oba otegeera oba totegeera nzigambye kyekyo ndi mu nsonga zange. Takyayagalira ddala na musajja mmukwatako. Kakati ogenze tompadde. Naku olwasaba ssente n'omugagga ne yeekyanga. Awo tujja otandikira nate.